amanye n'eddoboozi bampita Raga Fire ery'omulimu naye nga nze Kirya Ivan. Ndi manager wa Alimpa, ndi omu ku management ezimukwasaganya. Era nze omu kubali ku ground bojjeko boss wange Mr. Mulwana. Nze omu akwasaganya emirimu gye gyonna nejagenda okukola nejagenda oyimbira yonna. Era nze ndi receiving sente okuziwa mukama wange ne mukama wange receiving esewo. Ekigambibwa okuba nti no wagobeddwa okyogerako ki? Nze sinagobwa. Sinagobwa naye just tuinamu obutakkaanya mu nkambi yaffe naddala abantu abali ku muyimbi nganze kubanga tuina mukama waffe ali ku topo Mr. Mulwana nzi yampa omulimu okwasaganya omuyimbi era gwe nkola naye era yansasula ye boss wange. Olunaku olw'eggulo tulina TV kwe twabadde omuyimbi kwe yabadde n'akyasanguza direct and live nti nno yakugobye tokyali part of him. Kituufu si kituufu? Omuyimbi yawubisiddwa oba yayogedde ebigambo ebiragire eri abantu ab'olubatu abanoonya ebyabwe. Era nze omuyimbi simulinaako ttabbo oba sola munenye ekyo kye yayogedde naye ajja kukitegeera mudda kubanga industry yakagijjamu, industry eno yakagitandika. Emyaka 8 gy'amaze ng'ayimba. Abadde ayimba naye nga tannakola linnya. Kati okutandika okukola erinnya olina okwegendereza nnyo buli kyoyogera mu bantu. Either kisobola okusuula oba okutwala mu maaso. Kati ekigambo kyeyayogedde by the way nze sinnamwanukula kubanga mmanyi ekyo kyeyayogedde yakakiddwa. Naye nze ng'omuntu nkyagenda mu maaso n'emirimu gyange ne mukama wange gwe nkola naye yampa omulimu kuba yansasula. Ne sente z'abantu nkyazi receiving kubanga nina dayale ye egenda paka December. Ne receipts byonna. Omubate mubuzabuza abantu ababuking omuyimbi. Omuyimbi agamba akugobye atogamba buli kimu gwa kyaki. Kyenkunyonyedde nkugamba nti omuyimbi okungana nti angobye. Sisi ayogera waliwo abamuli ku lusegera abamujja ku mulamwa. Nga bw'onoobeera nti omwana wa gundi avuddeyo akubye yiti wabaawo era abamugenderako kitegeera. Kati abo abamugenderako mubaamu ababi n'abalungi kuba nze okukwatagana naye nakwatagana naye nga waliwo omwami omu eyampa omulimu by my experience. Banze mbadde manager w'omuyimbi omuki omulala era nga mbadde ntambuza emirimu. Kyemmanyi temundabangako mu mawulire oba mwali mundabyeko bwino yenna omubi naye omuyimbi ekigambo kyeyayogedde nze kennyini kyandeetedde shooko nnene kubanga nakedde ku makya nga essimu yange ndoze eriko missed call nga 15 kyokka nga nina booking z'abantu. In fact even boxing day nina booking z'abapromota bonna ebivulu bina bye mulaba ebyo nzize mbikwasaganya ne manager we eyampa omulimu kubanga manager we bambi abeera busy. Financial manager abeera busy mu mirimu gyemirala. Kati gino emirimu gy'endongo yanteekawo kubanga muyambako nga mukwasaganyizaako kubanga nze mba mmanyi omuyimbi gy'agenda, nze mba mmanyi bakkilayanti benkolaganye nabo okubajjako balance deposit ntwala obuvunaanyizibwa omuyimbi asimbudde budde ki ayiseewa okitegeera. Kugamba bwe biti bwe mbadde nzijja embitambuza mpola mpola. Kakati omuntu yali agadde okumanya kubanga tekivudde mu bbanga. Alimpa okugenda ku TV n'agamba nti akugobye. Obuzibu buvaawa? Obuzibu wanandisuubidde we buva ku bantu ab'olubatu ennyo. Kuba Alimpa yakajja mu industry eno. Owulira? Ebyokwogera yeetaagisa obudde by'anaayogera ku mpewo. Basi buli kimu osobola okukyogera. Nze nkunyonyedde nti mbadde management y'omuyimbi omulala emyaka nga 15 naye sivangayo kwogera kintu oba kuba kwogera ku muyimbi yenna kintu kyansimatu oba muntu kuvayo kunkomplainingako. Naye Alimpa ekintu bambi kyeyayogedde nga ye yakakiddwa abantu abamu ye babamugambye kiringa bono oyogera n'omuntu nogamba agenda oyogera ekintu bwe kiti
tekisobola okukola ki okuyisaawo be tekisobola okubeera ekyakabi nga bali balina ebigendererwa byabwe okiwulira naye sisobola kumunenya kuba yebadde first interview ye ate yayogedde ekyo kyemwawulidde oba kyemwalabye abo boogamba abamukase golooza bayinza kuba baani era kigendererwa ki ekiri emabega waakyo kyenjagala nkunyonyola nti kampuni tebagikola kampuni teba ya muntu omuntu yagikolako ki emirimu kampuni ebamu abantu b'enjawulo ffe kampuni yaffe tulina driver kampuni yaffe tulina bayinza okugamba nti ba security ababeerawo ku lw'omuyimbi okumukuuma kampuni yaffe eriwo kujja bosi omunene w'okuntikko okumaintaininga oluyimba kitugenda mu studio kitukoledde wana era emirimu egisinga obungi ba gyonna gyenkola aba agimanyi tugitambuliza wamu ya receivinga nange nindisiivinga naye obuzibu kyemmanyi era nkyakirowoozaako senza kikakasa nnyo kiri kuba n'abantu abali ku muyimbi abantu abali ku muyimbi betukola nabo kubanga bona musanga nabo kati nze bwenzija engeri gyenkolamu emirimu gyange emirambulukufu ate nfuba nnyo okulaba nga buli kyenkola nkinyonyola mukama wange okitegeera naye kati bo basobola okuba nga balina ekyabwe sijja bawaayiriza nti oba kino oba kiri naye balina ekyabwe kyebaagala okuyisaawo nga oba kubbiramu mugagga bobbiramu omugagga nange oba onzibiddemu njagala nnyo emirimu gyenteese mu kitabo nesitafuna buzibu nti omuyimbi yagenze baali bamulanze ejjindi banga bayidayo tubaddenga n'obuzibu ennaku zino nga aliwo ebitundu byebatulangamu naye nga tetuliiyo naye olina akuba essimu nti esente naziwadde simanyi kobula naziwadde gundi naye nga tomumanyi n'obuuza ttiimu nti naye Alimpa bamulanze ejjindi ekifo ky'ejjindi kyonna bakyonoonye sente baziwadde ani kati bano abantu betulina bano bebadde batandise okundeetera nze ki ekigambibwa okuba nti waliwo management ya Alimpa eri so appealing to the extent nti waliwo abali so rude management ya Alimpa okyogerako ki muli rude eri abamawulire muli rude eri bapromota muli rude eri abantu ab'enjawulo producers ba video directors ekintu kino nze nkiwulira enfunda eziwera ndi mukibuuza on behalf of fellow journalists kiri kyenkunyonyodde nti waliwo abantu Alimpa waliwo abarunninga accounts ze nze si running accounts ze nze ndiwo nga bivulu manager mba mmanyi nti ono promoter no nze wendinga nze manyi gyagenda okuyimba ate interviews nebyabwe bito kwa ne bannamawulire bacomplaining nti omwana abadde muyisa mu ngeri etali nnungi bwekituuka ku interviews ezo zikwatagana ku ye ne bosi wange n'abalala muzisasuza nozisasuza kituufu ekyo kyo sikimanyi nze mbeera nyeno ku ground sikimanyi nti obaabwe ekito bwe bakikola sisobola kuvayo nenga nti kuba sikiinaako bujulizi era mwebe nyini mwe bazi strike ku TV endala olwokuba bazanye music w'omuyimbi ekyo nakyo sikimanyi nze kyemmanyi nganze omuntu nti nze mbadde nkwata emirimu era nkyagikwata kubanga siri mugobe kubanga manager we oba manager wange gwenkola naye tukwatagana tukyali kyekimu era shozi z'abantu neero nina show ngenda kukolera bakirayanti bange ekya kyenjagala omumanyi waliwo olutalo lwaliwoko ku share yali ekasenge lutunnyonnyolemuko embeera yali etya olutalo munnamawulire okuwambibwa nga bwe kigambibwa tewali munnamawulire yawambibwa kakuba nti nze kyekiganye nti nze simala gavayo kwogera nnyo kwaba kuwaayiriza omuntu oyo agamba nti yawambibwa yakolagana nange netukkaanya yettone yakolagana nange kakati nze namusanga agenda kutimba omuyimbi nga tandise n'okuba bbaana jjukira nze omulimu guno mbadde nakagufuna nagujjamu ng'olwedde waliwo embeera z'abaddemu b'emirimu egibaddewo emabega kati bwe ngujjamu nga bampadde obuvunaanyizibwa ntandika okugutambuza nasanga omwami omu nga tandise okuba bbaana mu ddeeti gye baatwala ne mugamba oli mukuba bbaana naye omuyimbi wamusasudde eno ddeeti nga ngiinamu kitabo tugenda wala twali tugenda Kalangala waliwo n'omwami mimi yali ampaddeko emitwalo 2
nga mbukinzeeko kakati naye nga naye akyanoonya sente za kifo nga tanaba kuzifuna ne mugamba naye kijja kitya okubanga eno deeti ate oli mugitimbamu kasenge naŋŋamba nze nina manager wa Alimpa gwe nakolagana naye n'Alimpa kennyini ne bampa ki ne bampa deeti ne mugamba sooka oyogere naye omugambe nti nkuganye then kyanaabagamba okiŋŋambe n'amukubira bwe yamukubira bosi wange n'amugamba management ekyuseemu omwami oyo ayogera naawe nkola naye era byonna bye maliriza naye kubanga tobukinga nga ki muyimbi just wayogera naye n'omugamba nja kutegeka kati omwami ona oluvannyuma n'adda gyendi n'ayogera nange ne mugamba kyekyo kyekigambye nti nze emirimu gy'omuyimbi nze ngikwasaganya ne mukama wange naye deeti eno gy'otimba waliwo yali yagisibako ng'akyanoonya sente za kifo kakati negayirira nnyo nangamunaye nze ndi munnamawulire mujja kunneetaaga bikinyamba ne mugamba okuggyako okukuyamba olina okukola ekintu aki senga mba njogedde n'oli eyampa ssente kuba saagala nze kwata ssente z'ono n'oli senga mba njogedde n'oli ne musaba oba akyusa deeti oba ajjayo sho ne tukwata ssente tumuddiza mba nsobola okuwuliriza ansayo eyabali abaakuwa naye sisobola kugamba nti ogenda otimbe ng'ate nange bampa ssente naŋŋamba bakuwa ssente mukane mugamba bampa $200 gayi yansibako akyanoonya ki akyanoonya ssente endala za deposit n'okukwasaganya ekifo kati bwe nakubira oyo omwami ne musaba ne mugamba owaayi nzize najja mulimu guno ogukola nga olwadde gwali gwatambula dda naye waliwo omwami atimba omuyimbi wange amwina gy'amutwala okuyimba ewalala naye mbadde nsaba bw'oba nga tonnatimba olaba otya nga twogedde n'enkuddiza ssente n'okola olulala gayi kwe kunziramu naŋŋamba oyo promota naŋŋamba nti ekirungi sinasasula kifo oba osobola okunziriza ssente zange Alimpa ajja kunyimbira olala kuba akyayimba nenjogera n'ono omwami simu yalina mulawudi ne mugamba owulidde omwami kyayogedde bw'oba osobola ofowardinga ssente ezo etuzimuwa awo oli waddembe okutimba ate nja kufunirako omulimu omulala munnange nga gaaya ampa ssente ku simu yange $20 nga ngifowadingira oli nga ajjayo sho bwe yajjayo sho ng'agenda mu maaso nga mugamba n'okumakinga sure nti obeera n'amafuta g'omuyimbi babali bakkaanya naye amafuta just ga $5 ng'akutte 2 nze gye namugamba tegali ku $5 nze namugamba olina okuddiza oli 2 okwate $5 nga tumaze okikkaanya ku wakati wange naye munnange bwe nagenda ku show ye mu budde bwange obw'okukola infact nze yasookayo olw'obuvunaanyizibwa bwange ne munoonya ng'ate nze munoonya munnange gayi mukunda banze nti ndinga amulunda ennyo ntwala nnyo obuvunaanyizibwa gayi n'agenda mu booking n'akwata $3 n'azinsonseka bwati mu kibatu kikanga abantu abalina jjukira bwe twajja twali tupaakinze ku mulyango gwa show ng'abantu beebulungudde emmotoka Alimpa avaamu otukuba omuziki Alimpa kyekiganye nga bw'omanyi abantu ba show munnange gayi ne mugamba munaye twakanya naawe bino tebirimu manager wange tebirimu muyimbi byange naawe ne mugamba nakanya naawe kumpe $5 lwaki ate ompasa nanga amazika nge nenjogere n'omuyimbi omanyi mwe bakaddeyideyi ebintu muba temubitegeera ne mugamba emmotoka yiyo genda oyogere naye kati nagenda naggula emmotoka bwaggula emmotoka n'atuula ne mumuvuga paka Nateete twamuvuga bwe yaggula emmotoka abantu bonna ne bajja ne beebulungula ki ne beebulungula emmotoka owulira bwe beebulungula emmotoka Alimpa nagamba atuseetuleko tuve mu bantu nga bw'omanyi ebya show tuva mu bantu nze nange nentula mmotoka ne tuvuga ennyumba nga 3 tudda mu maaso bwe twadda mu maaso Alimpa n'abuuza kiri kitya atubuuza nze ne promota n'abalala abali mu mmotoka ne munnyonnyola ne mugamba gayo ne yagenda okutimba nti ojja oyimbe wano nga toliiwo nga nakwata dde omulimu kati ne tukkanya naye asooka addiza oli ssente alyoka akole ki
agende mu maaso n'esho. Era wola babana ye namusanga n'erinnya Alimpa alinyizeeko buki bunyizi. Nenzikanya naye atuddiza oli sente z'emitwalo 2 tujja ona tuva amafuta ga mitwalo 5. Naye kakati ye engeri gyayogera nange nayogera naawe nayogera n'oli nze yantwalira mu Tuluba nga kadeyideyi atamala byonna. Alimpa namugamba si gwandese wano nimugamba nze nagamba agwe mukanye noono nze ndirwedde okola ki okuyimba. Kati nga bw'omanyi ebintu by'abannamawulire naddaawo n'agamba kakati nze temujja kuneetaaga biki kati nesooka tulengera ate abantu abalala nga bava emabega akavuyo nga katandise wa eri ku show. Alimpa n'agamba omanyi tuve wano n'agamba omwami efulume emmotoka tugende tujja kukolera olulala nga bwesootinze. Naŋŋamba kwata ssente z'ono omusajja ozimuddize. Era nenkwata ssente ze yali ampadde emitwalo 3 n'essimu ne message njirina wano nenzimutera ku ssimu ye enkeera kuba tetwakolawo twagenda okuwulira enkeera nga Gaaya agenda mu mawulire titwali twamuwamba. Naye oba owamba omuntu omulekera buli kimu omuntu gwe bawamba ne batamukubako yadde oluyina olumu yadde kikyonna kiwulira ffe byatwewuunyisa. Naye nga Gaayi tatubanja nze tammanja buli kimu twakimukolera nga we yali alina okyetaagira lwakuba teyatuukiriza buvunaanyizibwa bwange yampisa mu buyisa maaso. Alimpa yagobye olishuwa otya nti zino show zogamba zewakutte agenda ziyimbako? Nate yagobye kyenyinza okunnyonnyola nti nze Alimpa tampanga mulimu. Eyampa omulimu gwa Alimpa boosi we nze nkola na boosi we mukulu mulwana. Kati Alimpa aliwo ku agreement era alina okuwuliriza mukama we era mukama wange lwakuba nti ye ng'omuyimbi kyekunnyonnyodde nti alina abantu abamuwa ebigambo abamuggyako owulira ng'era omuntu omulala yenna ab'emitima emibi abataagaliza abaagala okusuula omuyimbi be basingira ddala okuwujja akanyama omuyimbi ave ku mulamwa talenti yagifiirwe. Naye nze nina emirimu gy'abantu wano gigenda paka Desemba dayala enjirina giraba giri muno naye leero luno ngenda kukola Masaka. Nina emirimu mingi era eno dayala gye nnina era yemu ne manager gy'alina gwenkola naye. So kati Alimpa bambi bamuwadde ebigambo biwusibwa bisasamaza olw'obusongasonga obutini obuli mu nkambi yaffe. Naye abamuli ku kabadi kakutambuza luyimba lupya lwe mulina si kabadi Katonda kabaka ntume si kabadi kubanga nze kyenyiza okwebuuza nti ate lwaki Alimpa yasalawo obusazi ogenda ku TV ayogere nga tamaze nakugera na mukama we amuteekamu ssente. Yayogeddeko eggulo ne mukama we kubanga tekigwawo bugwi nti tugenda ku TV tuba twakiteekateeka. Yayogeddeko ne mukama we namugamba twetaaga twogeremu mpulira nina ebinyiiza nganze byempulira. Namugamba tujja kwogera kiwulira kiyasimbyeyo okwogera naye ffe kyetwazeemu okuwulira nze ne mukama wange ng'akubye bbomu ku TV okiwulira. Era nze ne mukama we nzobodde era njogera naye angambye n'ekyo kintu kyeyakoze omuyimbi oyo yakoze bubi era namwe mujja mukyalira ajja kubannyonnyola. Yagambye yakoze bubi nnyo okwogera ekintu kyatanaba kwekenneenya kubanga obanga oli star olina okusooka okusengejja ebintu ebimu byogenda okwogera eri media okiwulira. Oli asobola okugamba ekintu naye ng'akusuula nga kyakugamba kigenda kuttira ki erinnya. Kuba nze nina ssente z'abantu muno obukadde n'obukadde tosobola keera ku makya nze alina emirimu paka mu kumpi January December nogamba nti ongobye nga tomanyi na gy'ogenda kuyimba tomanyi n'abampa ssente tomanyi n'abenkolagana nabo gwe n'ogamba nti wakoze eki wangobye ate nga tompanga na mulimu. Nze yampa omulimu boosi we era gwenkolera era ndi naye kimu eki katezaako ki kati Alimpa olowooza ki ekimutawaanya? Ekimutawaanya bye bamuli ku lusegere bebamuwabya just tuyina tujja kwetereeza. Nze kyemmanyi tujja kutulamu twetereeze tulabe kiki ekyetaagisa kyekiganye kubanga nze siriwo nti nzize kulwanyisa Alimpa
oba kumuddamu bigambo bingi nze nzize just Sazawo kyayogedde kukiryalinga hakusazawo nakiryalinga linnya lyange nti nze abantu bonna abampa emirimu era ngenda bakolera n'abakyampa era ngikwata era nja bakolera naye abantu abatini ab'olubatu abali ku muyimbi bambi bembadde nsaba ekintu kye bakola kibi kuba oli alimpa bambi mupya mu industry eno nawe kenyini bw'ova eno n'omuwa story yonna wadde mbogamba nti ntuufu ne bw'obanga omulimbisa so kati twetaaga omuteekateeka naye nga tulina kutereeza bano bantu kuba nze embeera nabo nesiga nti bonna basobola okukwagala nze sirina bbanja mu management yange temmanja siryaza amanyangako ssente oba kiraya nti okukomplainingako nti amanja mirimu gyonna mbadde njikola ne risiti z'abantu nga nze bakolera